Anything Media. Government enonye banja lya butabalika bubiri oba ziyite trillions bbiri bwe bukadde wa dola $5 esobola okubanga emalayo budget ya 2022-2023. Ate ye omukumi wa Bobi Wine yasobola okubanga ate abulawo wali emasanafu azuuliddwa naye nga ekyamazima taasuleyo taasiibewo yali ku mimwa gy'abantu bamuddusiza mu ddwaliro emulago. Ate ye Bobi Wine yakyankalanyiza abazungu bwaba tebadde balonchinga babadde balaga Bobi Wine firimu ye gyasobola okubeera nga atazanya emanyikidanga People's President oba Bobi Wine the People's President. Sisobola gaana kuyimbira Honorable nabanj Ebya Kenzo agambye abantu nti munzigyeko olunderebu. Mugamba mtamwena bali mbitundu by'eggwanga ebyenjawulo kansonti kimu kitambula maridadi sana gano gemene gaffe amaso amanya muziku Alhaji Abdul Munyami Shafik Lwanga tuba n'emitwe wali ku TikTok ne Facebook atamulye gaffe mbujjuvu wano wennyini ku YouTube. Televenaffe ba Rich Maka babayita ba Rich Maka accessories abagamba nti beera ng'ogendayo ofune car alarm system ofune radio system ate osobola okubeera nga ate ofuna ne car tracking devices buli kimu kikutambule maridadi sana basanga wali ewa Kiseka. Government y'eggwanga lyattu lino Uganda enoonya obutabalika bubiri ze trillions bbiri era bwe bukadde bwa dola $5 esobola okubeera ng'emalayo budget ya 2022-2023. Jjukira nti gye buvuddeko URA yatugamba nti yakuŋŋaanya emisolo ogwali gusukkana mu bo kye baali basuubira kitegeeza baakuŋŋaanya omusolo muyitirivu nnyo. Government enoonya obutabalika bubiri trillions bbiri emalayo budget. Jjukira nti government y'eggwanga lino Uganda era ebanjibwa kakati bwe neewola buno obutabalika bubiri mukama kati yeze zigabibwa mu bikutiya lwaki tebakwata ku ezo abo bennyini abalina ezo ebikutiya batuwole tunaabadizaawo. Ate ye Robert Kyagulanyi Ssentamu kyakoze Abangereza ebifaananyi ebyo byolaba kyakoze abazungu wali erimu nga bamubalaga firimu ye emanyikiddwa nga Bobi Wine the People's President. Bagamba nti eno yazze kubanga erabisa, eno yazze kubanga ejjayo obukenuzi obuli mu ggwanga Uganda, obukenuzi obuli mu Africa, obukenuzi obuli mu nsi ezirina bannakyemalira. Ebyo ne byali bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Ate y'omukuumi wa Bobi Wine owa Robert Kyagulanyi Ssentamu ono ne yasobodde okubeera nga bw'atyo azuulibwa oluvannyuma lw'okubeera nti yabuzibwawo. Jjukira ono ne yabuzibwawo wali emasanafu ne bagamba nti ekyamazima tebamukubako kya mulubaale naye yasobodde okubeera nga bw'atyo azuulibwa naye ng'embeera ye ekyamazima teri bulungi bw'atyo n'asobola okubeera nga bamukutte ne bamutwala mu ddwaliro ekkulu ery'omulago ate asobola okuba nga afuna obujjanjabi obw'amangu ddala. Omwami ono amanyikiddwa nga Kavuma Jamshid bw'atyo yasobodde okubeera nga ate afuna obuzibu. Najjukira nti ennaku 10 emabega yasobola okubeera nga ate bw'atyo abuzibwawo oba akwatibwa wali emasanafu naye embeera ye tewoomesa nakabululu. Ate ye Edrisa Musuza Kenzo oluvannyuma lw'ekivulu kye yatuuzizza olukiiko lwa bannamawulire wali ku Fairway Hotel bw'ati nasobola okubeera nga ababuulira amazima
nabagamba nti muzijeko olunderevu abantu muzijeko okubeera nti nze nina political side sirina wabula nze buli omu muwa ekitiibwa ate buli omu bino omuziki ebbanga lyamalanga agenda kubanga ate ampa ekiguli amagala eddiba jjukira nti nno team MK yabaddewo prime minister yabaddewo bano bonna ba NRM naye yagambye nti ekyamazima nze sirina side tomumanyi nti musajja yariko munno etumanyi kikyamujjayo government where are you omugama akunkobere tusisinkane olundi